Nkulamusizzaako nate gwe nampuliriza wano ku Uganda at large bwentyo nziguse mu mikwesese nga bulijjo era zikometa yaffe munnange bwetyo tesuulirangako kutunula obukulembeze obw'eggwanga buno naddala entebe ennene olutalo luli awo lw'amaanyi ennyo era munnange okusikira Jero Museveni kufuuse kwa kibalo ky'amaanyi nnyo kufuuse kwa kibalo bino nno tuzze nga tubyogera era nti wetwogerera essaawa eno oyinza okugamba nti bizze nga bimulisa byetwayogerako edda era muganda wange bwoba obadde ng'ojja ogoberera essaawa eno oyinza okugamba nti weewaawo munnange abagagga abalya mu ddiiru eza gavumenti beeyawuddemu Bobi Wine ateeze alaze munnange watuulira mu kintu naawa ba foot soldiers ebiragiro ku magye era ebyama bingi nnyo lwaki sipiika wa palamenti Anita Among munnange alemedde ku Papa Francis n'obukodyo bwe yakozesezza okutuuka e Roma lwabwogo naye tatudde era muganda wange ebyama bingi nnyo byeyasizza ku nsonga ye ne Muhoozi mukoddomi we kale bano oba bali mu katemba oba tebali mu katemba ffe kye twagala okubeera nti nno tukola kwe kubeera nti buli we badda tubalaba kakati munnange mu bakago bwa pulezidenti wali mu State House Gen. Yoweri Kaguta Museveni gy'asula kyongedde okutokota nga si kisaanikire Odrek Rwabwogo n'omutabani Muhoozi Kainerugaba mukoddomi we bwe bongedde okubeera nga beeyabya. Muhoozi yalumiriza nti abawagizi be nga omubaka Michael Mawanda bali mu makomera ku misango emifumbirire lwakubeera nga mukulembeze mu kisinde eki ekya Patriotic League of Uganda PLU kw'ogasse munnange n'okuwagira ekirooto kye okuli obwa pulezidenti bwa Uganda singa kitaawe abeera awummudde oba nga avuddewo tugambirumu ng'afudde. Muhoozi aweze nga bw'atagenda munnange kuyimbirira kitaawe okuyimbula musajja we Mawanda n'ategeeza nti ye omuntu bw'abeera mukwano gwe abeera naye okutuusa munnange ku ssaawa esembayo era n'akakasa nti ye si munnanfuusi nga abalala abaagala obwa pulezidenti nga Museveni awummudde. Ebigambo bya Muhoozi nga ye muduumizi wa UPDF bino munnange byasaakaanyiziddwa nnyo abawagizi be ku mikutu egy'enjawulo naddala egya intaneti nga bano bakulemberwamu omubaka wa Kasambya County mu palamenti era nga ye ssaabawandiisi wa PLU David Kabanda eyalumiriza nti mukama we ayogedde mazima nti bannayuganda bonna balina okuwagira ekirooto kye okusobola okununula Uganda mu bayayise ababbi tufudde. Muhoozi ayongedde okuwaga nti abantu bangi naddala ababbi abaleetera ekirooto eky'entiisa buli bwe bawulira nti agenda kulya obwa pulezidenti kubanga bakimanyi nti agenda kubasiba n'okubasesemya bye babbye ne beegaggawaza nga bakozesa ssente ez'omuwi w'omusolo. Naye bino byonna kwegamba nga Muhoozi tannaba kubeera ng'oba abyogera naye kenyini alina okusooka okwennyonnyolako sooka oveeyo odikirira ng'ebyobugagga byo n'engeri gy'obifunyemu awo tusooke tukakase kubanga olweri tukimanyi bulungi nnyo nti agenda enkulu oba omulamu omukulu gwa kukuuma munyago ti Muhoozi yagenda okukuuma ebyobugagga emaali yaabwe era kuva dda nga bakyogerako kati essaawa eno yayagala okununula eggwanga okulijja mikono gy'ababbi
ate mikono gy'ababbi mwakulidde kitalo. Munnange Kabanda ategeezezza nti baminisita bangi naddala mu minisitule ey'ebyensimbi bakolera mu kutya nti essaawa yonna bayinza okusibwa mu makomera olwa ssente ze bafulumya ne ziweebwa abantu ssekinnoomu oba ebitongole ebitamanyiddwa mu mateeka ate nga tebaagala kugambwako olw'okubanga balina obuyinza nga balinaanye ne General Museveni. Kakati awo bwabeera nga balina obuyinza, General Museveni yatugamba NRM yensalawo buli kimu, yegaba buli kimu, yekola buli kimu n'okutta yerina obuyinza obutta. Kati ate era natukakasa balinaanye General Museveni ate Muhoozi mutabani wa Museveni. Kakati awo kiki ddala oba wa gye tulaga? Ono atadde munnage ku nninga abalumiriza Muhoozi okukozesa ssente y'omuwi w'omusolo mu mirimu gya Patriotic League of Uganda okuleeta obujulizi nabo baleete munnange omusimbi oguweereddwa ekitongole ekya Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development PSCEID ekikuliro Lwabwogo ebigambo bya Muhoozi ebyalabise nga byamutuuse kugumba bwatu n'asalawo okubyanukula mu ngeri eyayongedde okukakasa nti munnange olutalo lwabwe si lwakuggwa. Kati ono ategeezezza nti okumulumba n'okumwogerako ebigambo eby'obulimba tekitandise kati oba wiiki ewedde, wabula ebbanga liweze okuva mu 1919 nga abakikola ekigendererwa kyabwe kyakumussa wansi n'okumulaga mu bannayuganda nga omuntu atalina nsa okutuusa munnange bekimususseeko n'asalawo nga omukulembeze ayanukula obulimba obwo. Lwabwogo twakibulidde nti yayanukuddirya akatambi kafulumye ku mukutu gwa intaneti nga eddoboozi lifaananira ddala erirye era nga ayogerera Muhoozi agagambo aganene. Kakati olwo nitusigala kubeera nga twagala kukakasa ddala lirye oba nedda. Ategeezezza nti eddoboozi eryo si lirye, nti ye talina biseera byakumalira ku bantu abalowooleza okumpi n'okusiga obukyayi. Lwabwogo ategeezezza nti nga omukulembeze yabadde alina okuvaayo okutangaaza ensi atereeze endowooza ye n'ekintu eky'omuwendo ekiri mu ye nga omuntu mu kifo munnange eky'okutwala ebyamwogeddwako ku mikutu egya intaneti ne bagenda n'obulimba Muhoozi ne basajja be bye bamusaasaanyaako. Lwabwogo era ategeezezza nti mu nsi omuntu tasobola kusalawo kyayagala wadde akifiirako, wabula Katonda yamusalirawo. Ono ategeezezza nti ye musajja azaalwa mu famire etali y'amaanyi nnyo wadde yasobola okwesobolayo n'awasa mu famire eya Museveni, nga y'ensonga lwaki munnange yeegendereza nnyo okuyingira entalo kubanga jjajja wa jjajjaawe baamuttira mu kulwanagana era nga kuno kwali kwabika mu 1856 nga yaleka abaana babiri okwali jjajjaawe ne mwannyina. Olwo ne baddukira Sembabule. Kati Lwabwogo annyonnyola nti famire ye yatandika okufuna ku mirembe mu 1978 nga wano kitaawe ne maama we we baazaalira abaana 7 nga bonna yakula nabo okutuusa omu munnange bwe yabafaako mu kiseera ekya COVID-19. Lwabwogo ategeezezza nti mu 2020 Katonda yamugerera n'agaziya famire ye bwe yawasa muwala wa General Museveni era baakazaala abaana 4 nga bano abatwalanga eky'omuwendo gyali. Ono yeewaanye nti munnange alina famire endala
ey'ekibiina ekya NRM emwagala ennyo ate nga agikoledde bingi okulaba nga esigala wamu kussa bannayuganda bonna okutwalira awamu nga tasobola kukkiriza muntu amuzannyirako. Lwabwogo era munnange bw'ati ategeezezza nti olwa famire zeezo azayagala nga akalira k'omwana omuto y'ensonga lwaki yeegendereza nnyo ebigambo byayogera nga tamala googera ng'abalabe be oba okufaanaganako abalabe be abateeka ssente mu kumwogerera n'okumwonoonera erinnya, wabula wadde bakikoze tagenda kusigala nga abalwanyisa, wabula okubasonyiwa abakwase Katonda, kubanga munda mu ye akimanyi nti tebasobola munnange kubeera nga bamuwangula, era Lwabwogo yeewaanye nga ye bwe yakuzibwa atasobola kutwalibwa bantu abamwogerera n'okumulwanyisa olw'ebigendererwa byabwe eby'obuntu, era waakusigala nga akola nnyo okulaba nga Uganda etumbuka ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Ategeezezza nti asomesezza bannayuganda bingi naddala abavubuka nga kino kimutwalira essaawa ezitakka wansi wa 18 olunaku. Asabye ttiimu ye gy'akola nayo n'abawagizi be okusigala ku mulamwa nti kino kye kigenda okubeera nga kibawanguza mu kifo ky'okudda mu lugambo n'okusiga obukyayi. Abamu ku batunuulizi b'ebyobufuzi wano mu Uganda era nga bano bakoleddeko ne mu State House abamanyi akawunvu n'akagga ku bigenda mu maaso balabudde nti Lwabwogo alina okukomya okweyita ow'ekitalo ennyo olw'okuba nti famire mwe yawasa efuze bannayuganda emyaka 38. Bwe batyo ne bamukakasa nti kye balowooza nti kye bali si kye bali mu butuufu, era bwe batyo ne bategeeza nti Lwabwogo amanyi bulungi ensibuko ey'obutakkaanya bwabwe ne Muhoozi, nga buno busibukira ddala mu famire yaabwe n'endowooza yaabwe, era nga beetwala nti be balina okufuga Uganda bokka, nga Museveni oluvaako Muhoozi yaddako. Kati bano bwe batyo ne bamusekerera nga bagamba nti endowooza yaabwe nga bweri bwetyo, Lwabwogo ne bw'anaakola atya tagenda kugikyusa, bo bwe batyo bwe bakimanyi, era ne bamuwa amagezi anoonye Muhoozi nti boogere ng'alina okusooka okumubuulira amazima, kubanga naye si ye mulungi ennyo, ng'abadde alina ebibi byamukola ebyamuleetedde okumuyita ogubbi ogunene. Lwabwogo wiiki ewedde yabuulidde ensonda ennekusifu nti Muhoozi okuwandiika byawandiika ku Lwabwogo ye ng'omuntu mbwe alina obusungu bungi olw'ebyo ebizzi bimukolebwako mu lutalo olw'okulwanirira obusika bwa Museveni. Ensonda mu State House zitutegeezezza nti Museveni abadde tannafuna budde kwetegereza lutalo lwa Muhoozi na Lwabwogo olugenda mu maaso, wadde nga alumanyi nti lubaddewo okumala akaseera. Muhoozi bwe yafuna obutakkaanya ne Meja General Kahinda Otafiire, minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga era mukwano gwa famire ya Museveni, ensonga baazikwasa Jerusalemu Sale eyabatuuza e Kapeeka mu disitulikiti ey'e Nakaseke, ne bakkaanya okuzza emmundu ku Gombolula. Ku mulundi guno tekinategeerekeka ani Museveni gw'agenda okukwasa obuvunaanyizibwa obw'okutabaganya Muhoozi ne Lwabwogo, kubanga ne famire yaabwe yennyini yeetemyemu nga buli omu alina gw'awagira. Ensonda zitegeezezza nti Muhoozi alina obuwagizi bw'amaanyi nnyo okuva eri Jerusalemu Sale, omuko omulala Edwin Kalugire, nga ono munnange ye yawasa muwala wa Museveni Natasha Museveni Kalugire ne munnamateeka wa famire Kiryowa Kiwanuka. Ensonda zitegeezezza nti bataata ba Muhoozi abato nga Sodo Kaguta, Michael Nwagira gwe tumanyi nga Toyota, Sadraka Nzeire Kaguta
bamuwagira nnyo okutwala ekintu nga mukulu waabwe awummudde. Muhoozi alina obuwagizi bw'amaanyi nnyo mu mawanga ag'abazungu okuli Bungereza, Russia era enfunda nnyingi abadde asisinkana ebikonge okuva mu gavumenti z'amawanga ago. Wiiki ewedde minisita w'ensonga z'ebyokwerinda mu Russia n'abanene mu magye ago basisinkanye Muhoozi ne bamukakasa nga President Vladimir Putin owa Russia bwe yabadde awadde Uganda obuwumbi obusoba mu 370 okunyweza eggye erya UPDF n'ebyokwerinda. Ensonda era zitegeezezza nti obuyambi buno bugenda kufunibwa mu byakulwanyisa. Bagenda kuleeta byakulwanyisa emmundu zizisabyalu era nga Gen. Museveni yalonda Gen. Muhoozi okulondoola ebyokulwanyisa Uganda byegula e Russia okuva bwe yakitegeera nti waliwo abanene mu ministry ey'ebyokwerinda nti abaali babifereramu baleeta ennyonyi ziganyigenya. Bwe batyo muganda wange dakika 2 nga yagudde. Kakati olwo Lwabwogo ekibuuzo kiri nti ye amaanyi agalinawa? Munnange Lwabwogo, mukyala we Patience Lwabwogo amubeereddewo nnyo era ensonda zikakasa nti ne maama Janet Museveni amukooneramu nnyo, wabula nga omutunuulizi w'ebyobufuzi Saddam Gayira akakasa nti Museveni awagira Muhoozi. Lwabwogo alina enkolagana y'amaanyi n'amawanga nga Serbia, Uganda gyetunda ebintu, gyetunda ebimu ku byamaguzi byayo. Akyalwana okulaba nga ayingira ne mu Amerika era ensonda zitegeezezza nti okumanya Lwabwogo ekintu akyagala nnyo naye atandise n'okusisinkana abakadde abazirwanako mu lutalo olwaleeta Gen. Museveni mu buyinza nga abasuubiza ensi n'eggulu. Ku sayidi eno eya struggle Bobi Wine bw'atyo yabiyingizzaamu amagye. Bobi Wine yasinzidde Canada gye yabadde wiiki 2 emabega n'asaba abavubuka abawagizi be abasomye okulwana okulaba nga bayingira amagye mu mawanga gye bali oba okukomawo wano e Uganda bayingire UPDF. Ono era ategeezezza nti olutalo olw'enkyukakyuka lwe balimu beetaaga abantu abayivu ate nga balina obukugu obw'ekijaasi okusobola okunyweza obuyinza nga babututte. Bobi Wine yayongedde okulabula bannayuganda obatatwala bigambo bya Muhoozi nga ebyokusaaga nga awera nga bw'agenda okutwala obwa pulezidenti era yesasulize kwabo ababadde bamuwalana nga alumiriza nti Muhoozi gw'amanyi ategeeza by'ayogera era nga Gen. Museveni bw'azze nga ayogera. Ate munnange eyo nga tuvuddeyo nga twayogedde ku Speaker Among n'ensisinkano zaalimu ne Papa wali e Roma. Munnange Speaker Among tewali kubuusabuusa ebifaananyi nga bw'obirawo ku mutimbagano, yazzeyo dda e Roma ewa Papa. Muhoozi, Lwabwogo ne Bobi Wine nga bakyalwana, Speaker wa Parliament Nnaalongo Anita Among naye tatudde era nga wiiki ewedde yonna yagimazeeko mu kafubo n'omutukuvu Papa Francis akulira eddiini ey'ekikatoliki mu nsi yonna. Among okugenda e Rome okusisinkana Papa yayise Germany nga ensonda zitegeezezza nti Italy yagaana okumuwa ebipapula ebimukkiriza okuyingira obutereevu mu ggwanga lyabwe, naye nga kino kyabadde munange akisoboka engeri Italy ne Germany bonna bwe bali mu mukago ogukola amawanga ga Bulaaya bwe geegattira okuva Bungereza, Amerika, Dubai bwe bateeka natti ku Among nga bamulumiriza okwenyigira mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi. Ensi nnyingi ezikolagana n'amawanga ago tezikyamukkiriza waabwe. Abatunuulizi b'ebyobufuzi balumiriza nti Among wadde yeeyisaako naye munda mu mutima gwe alina ekirooto
ekyokufuukako pulezidenti wa Uganda, nga y'ensonga lwaki munange akuŋŋaanya obugagga n'obuyinza nga bye bigenda okusalawo asikira Museveni kuba pulezidenti. Bano bategeezezza nti Paapa okubeera mukwano gwa Among kimwongera amaanyi mu lutalo olw'Entebbe, kubanga mu Uganda abakatuliki be bantu abasingamu obungi, nga kuno bw'agattako okubeera omukazi abeera agenda munenge kunywesa abamuvuganya amazzi. Eyo yebadde emboozi yaffe ku lutalo olw'okulwanira Entebbe ffenna tulinze 2026. Ebimu ku byo twabyogera emabegako emyaka giweredde ddala, kati kasokedde nga tubyogera okuva Sejjusa bye yatubagulizaako 2013 eyo, katuno tuli mu 2024. Kati twolekera 2026 bingi nnyo tumaze okubeera nga tukakasa nti bituufu ebyayogerebwa nti olutalo olw'Entebbe muganda wange lwategekebwa era nga waliwo bye basuubira okubanga bye basikira Entebbe eyo, ekyo tekiriwo ate wali kubuusabuusa kwonna. Kakati kitegeeza nti waliwo alwanirira obusika, kati ate waliwo n'abalwanirira okununula Uganda. Kyokka n'oli alwanirira obusika naye agamba ayagala kununula Uganda aginunule okuva mu babbi, okuva mu bakojja be ne baganda be n'abalala bonna, kubanga mwakoledde